Moze yali yafadde emyaka 2 emabega. Moze Radio yali yafa emyaka 2 emabega before nga tannafa wano bwe yafiira ddala. Abantu abasinga okuba mu limelight oba socialite bayingira mu Illuminati nga tebamanyi. Moses said yali Illuminati. Yali Illuminati. Katonda talina sitaani. Katonda teri sitaani. Kati kale kambozeemu. Katonda yalemererwa sitaani n'atumamu abantu obuntu mu mugobere. Ye n'amulemererwa. Moses Radio. Yeah. Yayingira mutegetegese mu Illuminati. Yeah. Yatuka ekiseera yayinza okuba yali ategedde. Naye yatuka ekiseera nga bamwetolodde tebamanyi nti yali illuminated mu bo. Ku MRLive kwe tuli amanya bampita Metani Kurabongo oba Rimasam nesimye nnyo mukama yabukeseza nga ndi mulamu era oyo nanyini kumpa bulamu ddunda yandeeswa nensinkana omu ku basajja abakyasinze ndooza embavu bwe twogera ku music industry amawulire agakolebwa be baatula wansi ne bagateekateeka ne bagasetinga omusingi ne baguleyinga engeri gye baleyingamu omusingi guno engeri gye baguteekateekamu ebonyaabonyeza abantu bangi nnyo. Abakulu bano bwe tuddako edda ffe bwe twayimbira nga tukyalina amaanyi mangi nnyo ag'abavubuka nga twesigasiga ebirangi ne tulumba buli wamu nga tugendawo baleeta enkola ng'eno bw'oleeta oluyimba lwange ku mmeezi olina okuleetako amawulire agali controversy. Bw'oleeta oluyimba gwe Metani Kurabongo okubya oluyimba lwo nti leetako n'amawulire Metani Kurabongo akubya oluyimba olupya naye kakati Sugar Mami yamugobye waka era basinziranga ku mawulire ago kutunda bakikolanga tebakoma okwo batandika okutonda amawulire. Good Life yavumye Kamiliyoni yasekeredde Bebe Kuru akongodde Bob Wine batonda utalo aba Big 3 nga balukumamu omuliro. Ekyo nkinako obujulizi saagala yeegaane kina anansonyiwa kubanga MRLive twakikuza tetuluimbirako mfunye obuzibu bungi obw'okumusinkana bwampadde appointment nane ngamba ekangende necce era ndi mukwecca kubanyiza obutaddamu kumulaba. Bwe bakola entalo ezo zonna ne batondawo entalo z'aba Big 3 kize kitulya fe abayimbi abaddawo twatandika okukoppa omuzo ogwo n'ogunyweza paka bwe tutuse ku extent nga omuyimbi ne bwafa bamala kulaba ku mulambo gwe okukkiriza nti afudde. Omuyimbi bwafuna accident bamala kulaba ku kugulu nga tekuliiko oba omukono nga teguliiko oba musaayi ne bategeera ate n'omusaayi bagamba oyo gundi super deep bamala kulaba liiso nga livuddemu ne bakkiriza nti kati afunye accident. Naye nga byonna byonna byateekebwa baganda bange bano ba legendary mawulire be batutuusa mu mbeera eno. Kemufunye kamukwate empola atubuulire boche bakolanga ba legendary mawulire bakyenyumirizaamu. Essaawa zino kituta abayimbi bangi mu depression. Omuyimbi anoonye eggulire paka bwawunga nga taliraba bo bakakikola bagagawala amabuta gavuga gabbeeyi era abamu balina mu retirement baatulekeraani baatulekawa ye bali kusebo kale nawe gye bali obulamu sebo kitiibwa kya Mukama n'obutonzi kitiibwa kya Mukama n'obutonzi mumukiririza mu Mukama era ani akulembera ensi Katonda. Ekisumbu wammwe kulowooza nti Katonda yabawa mujje mumukolere wano nti mulago omukyamu n'omuki omutuufu naye nga nammwe mwajja kutereeza nsobi zaffe wano buli omu ali mu kutereeza nsobi ze naye mmwe mwava mujja okutereeza ensobi nti ate mmwe Katonda yabatuma nti mwono mmwe mulaba ono mukyamu ono wa sitaani si wa sitaani nedda obudde bwe mumala bebubalemesezza okuba nga mulemu okumanya Katonda omutuufu yaani. Mwadde nsaba abantu bategeere ekiti mwoyogerera ebigambo bino mu ddoboozi lyo essengekerevu ng'omuweereza ng'omusamize ng'omusamize omuweereza omutume kuba buli mulimu gwe bantuma nguweereza ku nsi kuno ng'ate mbadde musamize okuva mu day one naye ntumwa butumwa naye nga kati genda mweno sekita neŋŋenda genda mweno sekita neŋŋenda nze nenkola ogwange ne baŋŋandi kati awo vaawo batulinnyisa amadaala paka kati wano wendi. Made sawa soko yanjire ku bantu abaka mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo abazaana ba Kabaka n'abaami ba Kabaka amanyo ganyo go siina mannya
mukulu bamwita Lwasama. Lwasama. Yali Lwasama. Wali brandinga. Na umula mu 2016. Walita yali. Nalita yanga na umula na kyusibwa okuva mu obuweereza bwa music industry bakuma 2016. Obubu. Obwange. Anize ndi mbuweereza. Nze ndi mbuweereza nze si mu music mu mwana sookera. Buli omu wansanga walowooza nti we natandikira. Naye siwe mba natandikira. Nze natandikira mbuweereza bwange bwakuva dda mu butoba nga nzija mpeereza pakati wano wendi. Wabula bw'omaliriza okukola egyawo ne bakunyula ne bagamba kati tukulinyisiza oba tukuzisiza. Demotion ne promotion gyebiri. Kati oli muki? Kati ndi mu promotion. Baani abakuwummuza? Bakama bange. Bawampewo. Anti ye Katonda. Bulijjo olowooza Katonda ampewo. Gye tussa, yes. Bali manye mandwa. Anti mandwa ampewo. Kati kankubulire malayika mu Luzungu, ze mandwa mu Luganda. Yes. Malaika kiri mu Luswahili na Luarabu, enjo kiri mu Luzungu. Mu Baganda muziyita kikale. Mandwa. Kati ate lwaki ekyo kiwulira bubi? Malaika kiri mu Luswahili ne mu Luarabu. Malaika. Then angel mu Luzungu. Mandwa mu Luganda olwafu olwa wano. Obukubungo ina bungi. Anti kuba kino nkugambye obuweereza bwange nvudde bukati n'emyaka 43. Ndatandika okuweereza nga n'emyaka 15. Bwe wali otandika obuweereza obwo watandikira wamu ssabo? Obuweereza bw'obutonzi si bwa ssabo. Obuweereza bwa butonzi bwa mirimu. Bakulonderawa. Obeera chosen by God. Okiwulira muri abali emikono bakolera. Okinedda okitandika okifuna. Neki oba mulondemu. Olidde olwaliro oba mulondemu ng'omulongo tabufuna bufunyi nti mulongo abe yazaalibwa nga muki naawe oba wazaalibwa ng'ojja kuweereza mu eyo empeereza gye tuweereza buli omu. Naawe olwalero empeereza giwaliro wali togimanyi nti oligituukako kuba nze nakusooka okugukwata guno ng'era ngukuyigiriza buki kakati nkugambye nti nawe wajja mu buweereza buno ate nze bunawo navaawo ne nninnyisibwa. Zeza ennonda teriko bujulizi. Ate obujulizi wali yaliwo okujjako gwe ne mwoyo. Era mwoyo wakakugwe. Gwe waliwo yakugamba otandika omukutu guno. Teyakka. Abasinga obunyi bali bakulabira eri mu art. Naye nga mwoyo alina kyakutuma ekiki ekirala. N'akuleetera n'okubanga otuuka ekiseera lwe wabeerako mu gurupu y'abantu abangi n'omanya nti waliyo ennaku londagana okukola orphanage. Kuba mwali nga mu gurupu we nabasangira nga muli mu gurupu y'abantu nga bavuka nga 6 ne munomanya nti okubeera awamu kiyambagana n'okwekulaakulanya kati watandika kukola orphanage. Obwo bwe buweereza. Uncle Lwasama. Obuweereza obutambuddemu. Ffe bwetwayimbira music oli nga tunaddamu ono wa mwoyo nga bw'otutakwata luyimba lwa muyimbi mu ngalo aliveeko ebyokuhitinga ekyo wakikola no hitinga emyaka tegyalinga era nali mpeereza era ng'oweereza kyova amwagambanga nti buli kye nakwatangako kyakola nga ki kyatambula era teri artist ayinza okugamba nti yaitako mu mikono gyange failure era n'oyo eyadduka olwali kyova nalengedde omuvubuka oyo naye yayitako mu mikono gyange nanzirukako nanzirukako nze nasooka okulaga Rick Roy ensi yonna. Nze nasooka okulaga ensi yonna Rick Roy nti gyali. Kakaaga oyo. N'omuyigirize. Kuba waliwo guy gwe nali nkolera nga nkyali ku Dembe FM ng'akola buno obusawo obw'okulanga ebaalanga obimanyi ebyokweranga. Kati ng'omusajja oyo yakozesa Rick Roy. Rick Roy ni musawo Muganda. Yali aweereza w'oli akola. Babayita bakongozi. I don't know, no, bubeera buweereza nagamba obuweereza bwa Katonda tebuliiko bubi na bulungi wonna wooli nti n'afumba emmere ku kampani ye eri alina obuweereza bwe bwaki era bwe kituuka mu mmere gwe mulaba
lwakuba nti mu buweereza bwammwe buli kimu mwagala kibeera kya waggulu. You understand? Mubona mulowooza bo si baweereza naye buli omuntu alina ofiisi ye newaba mwezi wa lujja newaba asikaali oli gwe tuyiseeko ku gate wano. Sorry kiro oyo musanga akola n'abasamize mu bufunze yali akola mu ssabo omuleeta bo be bandeeta be bamuleeta oyo eyamundeetera ye yali nannyini ssabo omusamize by that time. Simanyi kati ayinza okuba yagenda mubuweereza obulala omayo n'obuweereza osobola ogenda n'oweerezako obusamize nomala emyaka nga 6 ne bakukyusa ne bakulinyisa. So yandetera Rick Roy nangamba twasikana na kujja Kalanda. Nangamba ono mwana ayiba bulungi njagala ayibe bwatu. Yes sinisinkana Rick Roy nitambula ko emyaka gye twatambula then neyegatta ku beyegattako. Mr. Rasama bwetu tunulako mu archive kino nakyo kyebeereka gwomukuba presenter abakyasinze mu bya nga tunafuna promotion ng'okyali mu buweereza bwe abafuna ku ngumi nga buli wiiki Lwasama akubye ono Lwasama bamukubye mu bulamu bwange bukyaŋŋambaawo nze nafunako fight yali emu yali yakati wange ne Good Life yabikka ne bakufuula ow'entalo sibangako wa ntalo tunula eno mu kaliya yange yonna sirwanangako sibeerangako siwaabirwangako ku poliisi sikubibwangako pulezidenta n'anvuma aramaramaini okuba enava mu media bayimbi bano betulimu anti gyegamba ye media eyo group entertainment nze n'olwaleero buli omu akusanga agira bugizi nze ate ekyatuleetera okulwana ne Good Life kyali wakati olw'okubanga waaliwo amaanyi ag'obutonzi agali wakati wa Good Life n'amaanyi ge twalina nga Africa Corner. Ago gaali maanyi ga butonzi nga ffena tuli b'amaanyi nga buli omu kyayogera kisalu kihulirwa. So moze ne banne baafunira okulya nga balaba bannemereddwa mpitiridde twali kwayitebo batandikira olutalo lwe bayagala okuteekawo ekitalotalo naye njukira ebiseera ebyo nalina omusajja gwe bata yali manager wa Viva Stars. Yali manager wa Viva Stars nja kujjukira erinnya naye bw'oba omwoyo olumanyi manager wa Viva Stars yaliwo kwolonga olutalo olubaawo teruddangawo era njukira olutalo olwo lwatuukawo ne bansindikamu ne bankubamu awo ebikonde nga bamanyi abavubuka gundi yanzijanjabisa n'okunzijanjabisa president w'abayimbi kati yajja nannona ng'alina paswa ebiseera ebyo n'antwala ku kadiki ebiseera ebyo entinda ebanzijanjabira kuba bada time nali nsula ntinda tewaaliwo nnyo lutalo no bizinensi yonna yonna erimu olutalo newankubadde nti mwate olutalo lwamwe mulusussa ne bizinensi yonna erimu olutalo kaziberezi hotel zino zirina olutalo. Kyavaako olutalo Good Life okulumbagane omusajja gwe kwali tuti ate bakuyiseemu empi buli wojjo amazima we gabeera wabaawo obutakkaanya kaseera kyabwe by that time era bw'oba tewagoberera tewagamanya naye yagoberera by that time yagamanya twaka tuyambeko oyo atagoberera anti era ebyo byali abantu bakusalira nnyo omusango gwasama bagamba yoyo yabireeta yoyo nabireeta anti mwalina enjawulo gye mutamanya bwe twaleetera bizinensi eyo ffe twali tuleeta olwaleero gwe okubanga okola olwaleero oliwo okola wano because of me. You get a point? You get a point? Buli kati olwaleero buli blogger ali mu Uganda nze namu inspiring ne Jacob ne Yasin DJ. Buli presenter akola mu entertainment olwaleero nze namu inspiring ne Jacob omutuze ne ani ne Yasin DJ. Buli analyst ali mu Uganda olwaleero analyzing entertainment me Jacob and Yasin DJ. Mwabogerako ne banyiga ffe twali tuggulawo buli woolibeera ng'oli mu lutalo oluggulawo omulimu gwonna oba bizinensi ekyo kibaawo twagenda mu lutalo ffe twajja mu lutalo kubalwanirira kufuna mirimu
tewali ntandikwa nnyangu yalimu anti Yesu Kristo okubeera olwaleero ku ssente ze mulya mmwe okumulyako ssente kuba mmwe kati mulya ku ye yamala balwanirira ku musalaba. Muhammad olwaleero bwolaba masheeke bakitiyo kulya ssente zibalya balya maanyi gani ga Muhammad ge yalwana n'alwana olutalo okuteekawo obusiraamu olwaleero ne Yesu okulwadde kuteekawo eddiini eno gye mulyako olwaleero yalina kubonaabona naffe twali tulwana twabalwanirira. Lwasama omuntu yandibuuzizza nti kulwanirira kyoku okwawuliza radio kati mususse weetaaga kukuba anti lwa nsonga tewaaliwo kye bayita entertainment news. Kati entertainment news abantu tebagitegeera kiki egenda beyond kyenkanaki. Abantu edda balinga entertainment news nga bamanyi kwogera kayimba kamoze kafulumye bwe bati babeera Netherland biki ne teboogera ku details kiki ze batambudde mu scandals biki ebibeerawo ng'olwaleero bye mukola olwaleero mugenda deep ebaffe twabireeta mumanyi temuyogera ng'omuntu omuyimbi musakati olwaleero abantu balaba kakaaga naye singa mwakola amawulire ge twakola mu kusooka kakaaga temwali mulaze nga saazi n'akaaba naali bale twogerera wali ng'atandika okuba kuba ffe twalabanga atandika tuga oyo agenderera nno yeetaaga essaala oba yeetaaga obuyambi. Tukyali wano era we tuli mumaze okutuula wansi gwe DJ Jacob ne yasindijje mugambye nti kakati tukyuse enkola y'amawulire munnange nno omanyi Katonda bw'aba n'akutuma ffe ng'abatume Katonda bw'aba n'akutuma tomanya kiki ogendako. Nze nava ku Mame FM ogenda ku Dembe FM omuntu yanyamba okugenda ku Dembe FM bamuyitanga Wilson Kitatta Mayende quick reporter yantwala nensooka nembeera ku Dembe FM nga ndi mu promotion nga tukola akasengejje n'eddembe owulira kati ako kekantuumula ennyo ngenda okutandika okuba nti kino tetukoma wano okusunsula music n'okumwogerera n'okumumanya tumumanyi nga tuli ku mpewo tukola Africa Corner isebo mpulira kyeri mwayogera ku Good Life eryabatabula ennyo omanyi no you know why I don't want to talk about Good Life because buli oyogera ku Good Life wizo nawandabo sawa zino I'm mourning yeah even me I'm mourning the late because ye muyimbi yampako competition mu business mu Uganda ye muyimbi ye yampako competition mu business competition wala badako kibeta competition yeah yampako kuvuganya mu business gye nali nkola ngobo oyogera ku luno ng'akuwa olulala bw'oyogera ku video eno ng'akuwa eno luno terwanyumye olulala bw'oyogera mu yaluwozezza ng'akuwa olulala today nsaba bannayuganda n'abawagizi ba Moze n'abawagizi ba Good Life nze amasaagala kwogera ku bakompetita bange rest in peace because mwampa empowerment olwaleero enfu empisibwa eyantuumibwa okuba legendary n'okumpita general kyenkati nno okumuselebratinga kwange abo galina kunselebratinga kati naawe benyininyini kyovulamba teeka misaala naboogerako because nabo baali omukulu ogumu ogwanyamba to succeed. Enkola yammwe y'amawulire nze ku saidi yange yakube ekkubo n'ate ku ludda olulala era ku saidi yange ndeetera okungubaga nti stunts zaasukka mu mawulire amapya ge mwaleeta mu abantu basatu ng'omuyimbi bw'atakola stunt tatunda kaakati essaawa zino kitu affecting tekiba affectinze speed kwe mukivugira kyembi tetwakiwanga time olwaliro buli omu bulina kuba kusaba content speed ekitegeeza goyina obuzibu ku speed gwowera abantu fe twabawerera owulyako complaininga anti lwansonga twatege yes because yes depression ya buli muntu naffe tuli depressed mwabika abayimbi nti bafudde ande twabikako yali tafudde bebekulu twamulanga ku lunaku lwakulimba nze nayogera n'okwogera Prosper aba ava ku mpewo nga tuyingira twali ebiseera tutandika kiro nga tukola ekiro
omanyi batukyusaako ebiseera Africa kwa ne bagiteekako ekiro kuva ku ssaawa 6 paka kiro ng'esusa amaanyi kati tuba tugenda okukola ssaawa 6 guwera Yasini angamba okimanyi nti mwana lunaku lw'okulimba lukoze eki olwedde Moses yali mukwano gwange nnyo Moses manyi paka kati lwakuba nti maze emyaka egiwera 8 nga simulaba we don't meet nambiko omusajja nti afudde and twalina okukola ekyo because twalina kibaita promotion okimanyi otuli awo anti promotion gye twakola yamutunda nnyo yamutunda abayimbi bonna ekyo kye baava kulwokuba nti yakola kati abayimbi bonna basinziira okubaleka okwebika okubika bannaabwe promotion neetabuka andi ekireetera abayimbi baba bagenda kukola ekintu tebamala kugamba kuba kitunda obuzibu muyina kati olwaleero tomuyimbi bw'aba naakola gye owa Labongo amugambe Labongo njala kukola yakabadi kati Labongo kagenda otuuka ewa Labongo kuba yakuba obubadi nga yakategeddeko akatunde naye waba Labongo tiyakategeddeko yakakuba ebituli yesebo abayimbi batuulanga bo ne bafulumya akabadi kati bakola emirimu egyammwe yensonga lwaki mukuba obubadi bwammwe obwabwe mmwe bwe mwali badde mukola nga mugatuuzanyeyo kano ate ye yayagala akazanye ate akateekeyo gwokasangeyo obubadi buno bwalina entandikwa era buliko entandikwa entandikwayo obubadi buno gwe Jacobo nga tukola promotion yes golowooza weekwese mu kiri nti speed kwe tubitwalira yembi nemmwe kye mwaseti nga kyali kirungi weekwese awo anti ffe twali ba analog nga story egenda wiki namba ne olwaleero mmwe muli ba digital story egenda essaawa egi mwakirowoozaako mwali mutandika embeera eyo naffe tetwakisuubira yensonga lwaki tetuli digital mwalemerayo mu analog kuba tetwakisuubira ffe tetusobola speed ya digital nze senga nagulawo dde omukutu gwa TikTok senga nagulawo dde omukutu gwa YouTube but sisobola kubyafford nga biri ku speed yayire gye sisobola God me yeah olina amagezi mangi ebiseera ebisinga omuntu bwakujjako n'omuliro olina engeri gy'omukakkanyamu kubanga Katonda yakutonda bw'atyo ebbanga lyonna lyobadde sita obadde Illuminati sorry naye waŋŋambako nti oli Illuminati ekyo ng'okyogera openire wakyogera nga goli Illuminati obadde Illuminati ebbanga lyonna lyobadde ku top oba wagwa bugwi n'oyingira be Illuminati Illuminati kyekiri kyeggambe nti nali mulondemu Illuminati kitegeeza illuminated omusukulumu wali musukulu ate nga byawukana nnyo omuntu ayogerawo Illuminati kitiisa mu abasukkulumye ate bwatiza mu Luganda tulaba nga kiri nnomo Illuminati kigambo kya Lulatini nange ndi musukulu kageza mba Illuminati illuminated awo Illuminati omanya kamilioni Illuminati akusukkulumyeko omugobi olemereddwa Moses Sedio yali Illuminati yali musukkulumu yali Illuminati abantu bayingira kati abantu abasinga okuba mu limelight oba socialite bayingira mu Illuminati nga tebamanyi bayingira mu Illuminati nga tebakola ki oluusi nga tebeetegese yensonga lwaki bafuna depression babeera frustrated babafuna setback Moses Radio yayingira muteyetegese mu Illuminati yatuuka ekiseera yayinza okuba yali ategedde naye atuuka ekiseera nga bamwetolodde tebamanyi nti yali illuminated mu bo balemero batandika omukuuma bamusukkulumye omuntu wabasukkulumako nga boolaba nti saabasajja bwasukkuluma aba asikoze eki asukkulumye Michael Jackson ekyamuleetera ekyo obusukkulumu bumujjako ne bagamba yali illuminati nga bagamba illuminati but olwokuba nti bano okumuvumirira olwokuba nti yali musukkulumu babumujjako obusukkulumu bwe n'afundikira ng'afudde tanatuuka nakukola ki olwaleero buli afudde ng'afudde depression
enfa ngeyo Moze jafa niwankubadde bamuga nti Moze yafa kukubwa naye Moze yali yafadde emyaka 2 emabega. Moze Radio yali yafa emyaka 2 emabega before nga tannafa wano bwe yafiira ddala. Basameka kubuzabuza abantu naawe kiki kyotegeeza kirambululu gwe bajja tufuna nindako ebbanga lyondabidde waliwo nali nkozeko statement ebuzaabuza era neewunyiza okuba nga kyoyagala tubuzaabuza nedda guba totegedde buuza tendiko kati buuza nti usikutegedde omuntu afa omuntu ali illuminated afa emabega emyaka 2 nibatandika omujjako emikono okitegedde ne bamuleka obwannamunigina bwati nanstandinga n'alwala depression. Kati n'alabanga buli omu takyamu byakola tabirabawo mubirabanga ebitakyajja bwayogera kinaawuliranga mu kyemutasiimye n'abeera nga buli kyakola temumusiimye ng'alabanga mu abatasiima. Omuntu aluminatera atuuka ekiseera nga ayagala nnyo okumu appreciatinga. Okay? Kale ate ebiseera ebisinga abantu abasinga tebakiraba olw'okuba baba mumanyidde appreciation bane ko jimujja nga bakira kyafuka kya bulijjo. Chovola ebiseera ebisinga bafuna babeera frustrated ne balwala depression. Azesoje yali yafadde emyaka 2 depression emumalawo. Yes. Nishumuta kitegeera. Yes. N'abantu tebamutegeera. Ali awo mu bbanga. Yes. Aliwo bwomu. Wabula abamulabo ne batandika ha oyo kaze tugende n'abo benyini olutalo lugenda kuvaawo. Nedda yali depressed nga yetaga omuntu amubuulira nti obwe butonzi bw'olimu bw'osukkuluma oba okoze ki? Osukkulumye. Olwalero kamiliyoni ensobi zaakola azikola lwakuba yasukkuluma oluusi aba tabitegeera. Taliko bamugayidinga nti gwe wasukkuluma oli illuminated. Muntu watuka mweye embeera inakweyandulinga atya oba balina mwandulinga bati kyovola ebiseera ebisinga abantu abo batuuka awo biseera tebabeerako famire za babeerako abantu abamanyi okuhandulinga abantu abo wano mu Uganda weebali lwakuba nti tubatwala tetuba disrespectinga nnyo kati kanaakaana akakulikaako ako koolina kaako saawa zino ke kalina okukuumira mu kujja mu depression naye ate gweokalabanga katalina makulu. Tani kituufu. Yes. No simuli mwe buzibu mulinanga mmwe abali America mbabuulire. Emyoyo gyaffe si mibiri. Emyoyo gyenkanankana emibiri gye gitenkanankana. Yes. Kati mwe mwerabanga ab'ekitalo ku mubiri naye ate omwoyo gw'oli n'ogugwo gyenkana n'ogwange bye bimu fera tufugwa mpewo. Fena tulabikirwako Katonda. Fena tuliko obutonzi kuba tuli batonde. Oyo mwana ayinza okulabikirako malayika ekugamba nti ekyo kyogendamu anko kibi. Kali gwe n'ogamba oyangamba ki? Yes. Naye nga Katonda atumye oyo. Kuba Katonda tekyasindika malayika zinamba ziri atunda malayika ziri mu mpewo n'azifomatinga mwani. Oyo n'agamba gye tugenda tewajja kunyuma. Gonoloza nti alimba obojja nga mwana Dani wangambye nno nga tugenda ate binundi mingi angambye Dani oyo uyandabula ku musumba kati amazanga bye Bible za fair sente za prison. You get the point? Ameta ku foundation. No, you get the point? Ekyo kyenkugambidde mwe kye mutuyita nti tuli Illuminati. Abazungu balina kye batusinga. Engeri gye basookamu mu bintu by'okuba nti abantu be basooka okuba eliminated nga ffe tetunnafuuka. Bo batandika bakiyitamu experience eyo abamu bafunako era ebizibu ng'ebyo naye kati bagenda bakiconsideringako ne banako kirwanirira kyovola kati tebakyafiirwa bayimbi bangi nnyo nga bebafiirwanga luli why bamanya twetaaga management ezimanaginga omuntu obuzibe tulina nalabyeko mubukoli nga gamba ye manager yakola kino kati tasobola kufuuka wakabi kuye karate ompira tegusobola kufuuka musambi n'omusambi asobola kufuuka mupiira kyokati webeegatta basobola okukola ne tugenda tulaba premier ne tulaba Namboole
ekyo katonda bwatu byatutonda ffe tukkiriza mutonda mmwe abatulabanga beruminati ffe rumina tukkiriza mu katonda ebyaddala kankubule mazima katonda talina sitaani katonda teri sitaani kati kale kambuzeemu katonda yalemererwa sitaani n'atumamu abantu obuntu mumugobere ye n'amulemererwa dani kiri kitya katonda ye yalemererwa sitaani nti n'ayita ono amumugobere agende kisoboka tokiraba so sagala mwe obuzibu tulina ku nsi kuno bantu kutandika kulimba nsi awulidde ensi terina sitaani ate yani tugamba sitaani oyo omuntu akukema otte munno ate ye katonda katonda yoyo atuluŋŋamya mwoyo ogwo omutuufu katonda yatta era katonda yatonda tunula eno katonda yatta era yatonda katonda yatandikirwako obutonzi era katonda yakomebwako obutonzi ekimu yakyesigaliza kikye tebamuyamba talina muyambi katonda yatta yatonda yes yentandikwa kubanga katonda yatuwa budde katonda tatufugira myaka tufugira mbudde time era ogenda okulira nti ku 8 yafudde ku 9 tebayaga baga nti kale yabadde amazeeko olwa mande lwe tusulaga nti kale yabadde amazeeko mu mande nga tunatera ogimalako nalokafa zaade ziwera omwenda nakolaki nafa yafudde ku lwakubiri ng'ayingira olwokusatu bwati era bagamba yafudde lwakubiri saawa bweziti saawa n'okuziika baziika saawa 8 tawona ziika saawa nakyo kati n'omuntu azaalibwa saawa zaade ziwera omwenda n'azaalibwa obulamu bwakadde bakakuteeka labayo tayimayo bagiteeka wano tayimayo eririddawa wano simu wagimasitaringa kantu okanyiga totunudde nayo kitegede simu wagimasitaringa kubanga omundi gwagwakuna totununayo nonyiga tugende mumaaso kakati tubadde wano kubanga eno program jatukikozese okuyambako ne bannaffe nga Rikiroyi Kakaaga n'abayimbi abalala tulabawiza ayita mu mbeera y'emu lusuku lwa seminti alipa abayimbi almost bonna depression ebamalawo depression ebamalawo lwa kintu kimu nti omusamba gwe basamirira tebagumanyi anti omusamba ye malayika ate buli malayika bagiwa omulimu emandwa n'omusambwa tebyawukana ate emandwa eba gwe musambwa emandwa mu butonzi bwaffe waliwo amayembe waliwo lubaale waliwo emisambwa waliwo ekitambo owulidde ebyo byonna bitonde owulira amajini ejjinni gwe musambwa ejjinni lyejjembe ejjinni ye lubaale yalinyiddwako ejjinni naye nga lubaale yabadde amukoze ki amuzuddeko okay tulina ekintu kyetwogera mu bukyamu malayika gyemisambwa emirimu egisinga ejyatonda eba ejyatonzi eba ejya katonda yagikwasa buli omu alina ogugwe nga naye bwoli wano nti kati gwokola guno ogwo omulimu yagukwasa ogukolereko mu nsi ye kyobula gukujjako nakuzibala nze nayanzija ku lediyo siriyo ne TV bangoba wewumuza weka nali tayalinga in 2016 wawandika ebbaluwa
nalina ku metro n'ensiibula kuba by that time nali mpereza ku metro. Ne ku TV nali ndi mu consultant ku TV ya Pastor Iga nga ndi consultant kati nga ndi producer nga naone show byonna nenkola ki obita Omusamba gwasamira tebagumanyi kyo badde otegeeza ati gwego malayika waliwo malayika kyekikulaga nti tebagumanyi kati kankugambe mwine ekintu kyemwogera mugamba abanywi b'enjaga nti basamirira bamweyana omulalu kati ate abayimbi bo basamirirani anti katulaki gwe temubateeka kukubaako kyabwe buli muntu ayina ekitone olwaleero ntunuulira ne bannayuganda buli muntu ayina ekitone ekyo kiriko omusambo kikola kikulira era kikuwa omukisa gw'okozesa eki kitone kyakyo okyeexpressinga abantu bamanye nti oyo musambi wa mupiira oyo munnakatemba oyo muyimbi era bw'otogenderamu ebyo bye byetaaga olemererwa. Omusamba guno abayimbi gwe basamirira gwetaaga biki gwetaaga bwenzinzi nedda si tegususse mbayimbi gwe gunanyini music omusamba gw'obwenzi gwe gunanyini omusamba bagwita musamba gw'amasanyu gw'amasanyu gwagala nnyo okwegadanga buli kyomanyi mu ssanyu gwe essanyu gye likoma kuba buli omu essanyu lyalina engeri gyalifuna ogwo omusamba gw'essanyu gusamirirwa baguyita batya sijja kugamba lwaleero era ngugamba oyo aneetaaga okumanya wuliriza kino oseka naawe wenyini twali tugenda mu kyalo eyo nakugambako nenkikola emyaka kati 7 egiyise nga tugenda okuperforminga egyo twagenda mu super custom nenkikubannyonnyola neera tewakitwala nayesabyulira nga ndabo byogera binsuseeko olwaleero nkyazizza wano luli wali tonalowooza nti olibikola era nzizeemu nkugambye ekintu kyekiki kyolegeeza ni muguwa ddalu ng'era mbasomesa ku kino era mbagamba nti mujja kulemererwa lwa nsonga temugufuddeeko ye n'olwaleero nkiddamu abalaba emikutu gino buli woba ku buweereza bwonna bw'oweereza n'oba okolamu banka gomanya omusamba gwa banka gwe gukola ki omusamba gwa ssente ogutereka ssente z'abantu gwe gukuwadde teweefuula gwa kitalo nti gwe banka asinga no omanyi obuzibu mulina nti memulowooza okuweereza okubi kwe kuweereza kw'obusawo obuganda ate kwe kuweereza okusooka okulungi mu nsi yonna nkikuddemu nze big up kuli musawo yenna ali mu Uganda omusawo omuganda oba omuddugavu weebale nnyo weebalire ddala Africa ekigibonyaabonya si Katonda Africa butamanya Katonda tebamanyi Katonda twagala basome Bible soma ku Qurani okimanyi nti Qurani oba nayo ne Bible oba nayo naye bwefuna ekizibu kyonna kyonna nga kyakusabira ate ogenda waseeka oba ogenda wa musumba naye nga nawe osobola ogisoma laki togisoma nowona amaanyi gali kwoli amaanyi agakola ekyo gaba kwani ku mulonde we gwe nagambe nti tuba chosen you get the point kitegedde kati ne mukazungu kati okifunye bulungi kyenabadde nkunnyonnyola kati ogenda okitegeera kale gezaako era bw'oba toweereza bulungi amazima wennyini ofuna setback tebitambula era amazima gennyini teri muyimbi atasobola kubuulira buzibu kiwe bwava baba bamanyirwa kuba tebaagala bukola ki boogera ekyokubiri mwebyo nyini mu masanyu mubeeramu anti omanyi nti mu myoyo emisanyufu ennyo mubeeramu n'egiina ebisiraani ekisumbuwa abantu abamufuna setback biba bisiraani by'abantu beba miitinze batya batya ojja weegendereze nga tugenze mu music
carriers ezibadde nga ziri successful batono nnyo abantu bwe bakkiriza okufumbira oba okuwasa. Bani abakkiriza basemandwa bali anti bano abakulinaanye baba bakimanyi basobola okukubula emagala lindamu okukola ki okuwasa. kuba limelight etambulira ku bantu abakulaba naye senga obaako ebbala eddala esayidi endala tejja kukwagala. Waliwo abakimeekize nga bawina abantu bangi waliwo ekintu kimu kyengenda okugamba olwaleero njala okigenderere. Goloza lwaki ekyagana Zoena okuyimba? Nayimba ate ekyamugana okukoma simanyi. Twalidde musobola kuba mufaamu munume mmeka? 2. Olwaleero mutabani olwaki oza tabeera successful paka nga nze nakigambako omuntu omu ku interview Bebekulu bw'anaafa omutabani wajja kuyimba. Si kinene kyoyogedde big size. Olwaleero mugamba President Museveni amala kufa Muhoozi alooka atufuge lwaki temugaali kati Muhoozi atusobola?